Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku lwa leero njagadde njogereko nammwe abaana abawala naddala mmwe abali ku byeyo nammwe abali wano e Uganda njagadde njogerekoko nammwe. Ebiseera ebisinga mmwe abaana abawala mufuna nnyo okusoomoozebwa gy'obeera ku mulimu osobola okufunayo okusoomoozebwa ku nsonga ya mikwano gyammwe gye mubeera nagyo baami bammwe basajja bammwe mufuna nnyo okusoomoozebwa okwo. Omusajja akulimbyelimbye akuggyeeko obusente tabukuddiza akunyaze akukyaye akugasseeko mukazi mulala. Kyensaba buli woofuna okusoomoozebwa mu ngeri yonna oba mulimo oba byabasajja oba mikwano gyo nkusaba obeera omukyala omukkakkamu. Ebiseera ebisinga buli woofuna okusoomoozebwa mu bulamu bwo ng'olina ekyo ekikunyiizizza ekikujjudde ku mutima gwo ng'owulira omutima gwagala kwabika kyandibadde kikulu nnyo n'ofuna omuntu gw'obuulirako ekintu ekyo kijja kuba kirungi nnyo. Omuntu oyo ajja kugezaako okukkakkanya. Osobola okubeera naye ekintu nga kikutudde mu kifuba ng'owulira ofa naye nga singa ofuna omuntu gw'okibuulirako nga kijja kuvaako bulungi nnyo oddewo obeere bulungi. Ebiseera ebisinga nga bwe mukimanyi nti abaana abawala mufuna nnyo okusoomoozebwa mu ngeri yonna. Tulabye ennaku zino waliwo omwana omuwala eyavudde waggulu ku kizimbe ne yeesuula wansi, yabadde bweru eyo yeesudde wansi, yafunye okusoomoozebwa mu bulamu bwe. Yafunye ekyo ekyamutudde mu mutima ng'awulira talina gw'ayinza kibuulirako. Ekizibu ekyo kye yafunye kirina okuba nga kyabadde ky'amaanyi naye nga talinaawo muntu gw'asobola kibuulirako. Kuba ekizibu ng'ekyo kikuleetera okwesuula wansi okwetta okuva ku kalina waggulu, kalina oba yabadde ya mwenda okuva eyo waggulu ne yeekata wansi aba ateekeddwa kufa. Omanya nti aba akikoze yeeyagalidde. Ekirala aba n'ensonga eyo ebeera emuleetedde okukola ekyo. Ensonga eba y'amaanyi ebeera emutudde mu kifuba. Kati n'olwekyo buli woofuna ensonga ng'eyo esobola okukuleetera okwetta kyandibadde kirungi nnyo n'obaako n'omuntu gw'obuulira ensonga ng'eyo abeera ajja kunnyonnyola, aba ajja kulambika, aba ajja kugumya. Ekyo nkikubuulira gwe wenna omwana omuwala buli woofuna okusoomoozebwa kwonna ng'olaba kukuzitooweredde kyandibadde kikulu. Funa omuntu gw'oyogera naye, funa omuntu gw'osobola okwesiga omubuuliremu ku nsonga yo. Ensonga eyo ejja kuba ekuva ku mutima gwo, ojja kuwewuka bulungi nnyo kwegamba ekyo ky'obadde ogenda okukola ojja kisazaamu. Kati n'olwekyo kye nkusaba gwe omwana omuwala gwe wenna eyalabye ka vidiyo ako oyo omuwala eyeesudde wansi nga tonnakola kintu ng'ekyo, sooka ofuneyo omuntu gw'osobola okwogerakokko naye. Funayo kansala asobola okubeera nga kansolinga ekizibu ekyo ky'obaamu akadde ako kimanye tekiba kijja kuggwaawo olw'ensonga nti ekizibu ekyo ky'obeera olina si kye kiba kisinga obunene. Ekizibu ekyo ky'obeera ofunye bangi babeera baabiyitaayitamu dda. Buli ekizibu ky'ofuna kimanye nti mu nsi oba mu Uganda musobola okubaamu abasukka n'olukumi abaali bakifunyeeko naye nga baakiyitamu ne basigala nga balamu bulungi. Kibi nnyo ekyokubeera nti w'ofuna okusoomoozebwa mu bulamu bwo nti n'osalawo n'ogamba kanneesuule wansi nette. Ekyo nno kiba kya bulabe nti kanneeteekemu omugwa neetuge nti oba kanneewe obutwanfe. Ekyo nno kiba kya bulabe. Ebiseera ebisinga teri kizibu ky'ogenda kufuna nga tebakifunangako. Buli woofuna ekizibu kye nkusaba olina kwebuuza nkivuddemu ntya. Kye kisinga obukulu. Buli woofuna ekizibu n'okiba kizitowa kitya olina kwebuuza nkivuddemu ntya, njogereko n'ani asobola okunnyambako okumbuulira ngeri gye ngenda okkivaamu. Kanfuneyo omuntu ono mukubire ku ssimu mwebuuzeeko oba kaŋŋendeko owa gundi ono mubuulire ku nsonga yange eno nga mpulire nzitooweredde. Omuntu oyo gw'obuulidde wanaaba ategeera bulungi ajja kubeera kansolinga, ajja kukugumya, ajja kukubuulira engeri gy'olina okuyitamu mu kizibu ekyo obeera ojja kivuunuka bulungi nnyo. Teri kizibu ky'ofuna nga tebakifunangako. Ekyo kintu kikulu nnyo nnyo kiteeka mu bwongo bwo. Teri kizibu ky'ogenda kufuna nga tebakifunangako. Kitegedde bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange gwe wenna abayagala okwogerako nange tujja kuba twogera tewali buzibu. WhatsApp namba yange eri 0777877
3401 yeeyo WhatsApp namba yange. Tujja kuba twogera ku nsonga yonna naddala mmwe abaana abawala abafuna okusoomoozebwa mu bulamu obwa bulijjo. Bwe kityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.